eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja nkulamusiza. Wasibita ssebo sibete nyabona tetuli fenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalima Gegange. Program eno nga bulijjo nsobola ku mawulire ag'enjawulo n'omanya kigira maaso mu nsi mwe tuwangaalira ne nkujja atamu tugenda maaso ne Kaluma Nywera waava era munnayi mu nsonga ezitalizimu wakati w'eggwanga limaddwanga erya Isirayiri n'eggwanga limaddwanga erya Palestine. Akati nno munnange nzikiriza tengera okusemazinga Africa nkwe ku mawulire agenda maaso kuba nimune gabeerawo gutena kuba nti ate munnange tubuusa amaaso tugenze mu ggwanga erimaddwanga erya Liberia. Munnange yaliko saabalamuzi ow'eggwanga lino ate nga aliko ne minisita w'amateeka amaidwanga Gloria Maya Musa Scott munnaika kyaddaaki agiddwako emisango yamutaddeko egy'okutta kizibwewe nga mufumita mwaka gwali gwa 2023 omwezi gwali gwa February. Kigamba munafa atuliza mu myaka 7 ono gwe twogerako amaidwanga Gloria Musu yaliko n'abalamuzi wasaabalamuzi w'eggwanga erya Liberia. Kigamba ati nnonge ennaku z'omwezi ezo mwezi ogwo yafumita Charlotte Muso kizibwewe myaka 29 egy'obukulu nti n'amutta. Omusango guno gubadde of course gugenda mu maaso nga bagutunuulira nnyo ne liise George baga nno kijja kityo kuba nti nno abamu kwabo omukyala asinga amaanyi mu Liberia omulamuzi ate nga yamala okuba nti amaze y'obulamuzi n'ayingira ebyobufuzi ate n'abeera nga munnange ya champion ng'oba nga akulembeddemu okulwanira eddembe ly'abakyala ate n'avaayo n'afumita mukyala munne ate nga mwinako n'oluganda gwe basanga afudde mu makaage. Munnange bamuziwako omusango era nga ye kennyini abadde nga agera butereevu nnyo nga yenyigira mu byobufuzi waba nga ayikudda oluvuganya gavumenti era nga yavaayoko nawangwako n'omusango gwe yawulira ku kikwako by'okulonda kagamba nti no kali kavuddeyo ne kabanyigiriza bo nga bali ku side ey'oludda oluvuganya gavumenti. Era munnaffe atuliza abantu badde wali ku kooti nga bamwaniriza olwawulidde nti n'emisango muni bagimugyeko nga amaze emyezi 8 mu kaguli ne basanyuka wamu ne banne basatu balambirira be bamukwata nabo bonna nga bakyala. Jjukira bali babasalidde obulamu bwawe bwonna biri mu kkomera lino bali mu kkomera life in prison. Ngaliyo omunnaffe oluvannyuma lw'okuvaayo ne mu kkomera Miss Musu kiyakoze Miss Nusu that is a Musu Scott yagambye ne family ye nti basanyufu nnyo olwakino kye bakoze naye n'asooka anyuma olutabaalo mugano wali mu kkomera naga nno simunnange buli muti n'omukulembeze era adde asaane bamusibako n'amanya ekigera mu maaso mu makomera naga nno eri abantu bangi nnyo ekisookera ddala abatalina musango bali mu kkomera mu ggwanga lino. Naga nti nno ekisooka yebaza ba lawyers banamateeka abe ekyokubiri abagamba nti bakyalina omulimu munene nnyo ogw'okukola kuba nti emisango abagiza bali bwe bayinaayina abatalina misango ate bali mu kaguli. Miss Musu Scott ngo twogerako egenti no yaliko minister w'ensonga w'amateeka ayina asavingaho nga saabalamuzi mu kooti enkulu pako yalekulira nga omunayi ekibanga yituuse mwaka gwa 2023 bwe yavaawo n'afuuka omubaka bulungi nnyo nga kikeesaza erya Maryland mu 2012 era we yava n'abeera ng'afuuse memba w'ekibi kimeddwanga ekya Unity Party ekyakikulembera Joseph Boakai eyafuukako president mwezi gwali gwa January era nga badde kitundu ku ekyo munayi birego timu adde mulwanirira mu mbeera zonna. Munnanga atuliza jjukira nti mateeka y'omusango baga tino Electoral Commission eganye abatuuze abalonzi okulaba ku lwolo yaabwe register yaabwe yana okuba balonderako musawo ne baguwuta buva. Akati noono ye ne mikwano gye oba benganda basatu balambirira bonanga bakyala geti no bali ba kooti ya wansi zokirwako yali ebazudde tino bali giwute njozo baguza mwezi gwali gwa December ogwokudya kizibwe waabwe n'afumita ebiso munnange ayine batabulya polisi wabuza ne bagirimba. Akati mugana wange okusinya ku kooti yasazine gano omwana muwala ono emyaka 29 egy'obukulu amazima gi bamutta nga Chief Justice yagamba nti abatembe bayingira ne batta omwana ono mu makaaga oli mu kibuga ekimeddwanga mu Novi ekya Liberia wabula sibo. Akati munange Chief Justice omulamuzi kati saabalamuzi aliko yesiye nyene yowa yawadde ensalo enagano obujulizi okusinya kujulizi waleeteddwa oludda oluwaabi tebumala kulaga nti ndala omulamuzi omu ne banne abooluganda benyigira mu musango guno n'olw'ensonga eyo lw'okuba ne babuzeewo obujulizi n'abata bagende nga bali abutaala mu mbeera bwetyo munanga atuliza gwali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja. So embeera bwetyo bweri embeera bwetyo wetambula
era nga ebyeddala omukazi ono eriko Ssabalamuzi yennyini yasegedde lunaku lwaleero nti nno ebyeddala abantu bangi nnyo bali mu makomero eyo bali mu kubonaabona naye basalira emisango nga sibi baagiza mu mbeera bwekyo. Nkujjeeyo tugezeko mu ggwanga limaddwanga erya Ukraine gwe munanga atuuliriza olutalo gikalo kyagera mu maaso. Kigambwa ati nno Ukraine okusinza ku mawulire agava mu ggwanga erimaddwanga erya Russia mu lutalo olwo, Russia egamba okusinza ku that is a minister avunanyizibwa ku nsonga zamu nga ageebunaayira on a special mission avudde agano bali mu kunoonyereza ku bigenda mu maaso okuba nti byayogeddwa nti kyamaze okuba nti Russia avuddeyo n'egamba nti nno eggwanga limaddwanga erya Ukraine nga likozesa abasirikale baabwe bayingira mu kitundu ekimanyiddwanga ekya Cossack kiri mu Russia. Mu kukiyingiramu bwe batandika okukwata okuwamba abantu n'okutandika okubakozesa ebikola eby'ensonyi okubasobyako. Naga kino okuba kinoonyezebwako kino balabe eddala oba kituufu oba kituufu, naye nga bagamba nti nno information gye baafunye bwetyo bwe bagamba. Okusinza kw'ono omunnaffe omukulu anoonyereza ku nsonga zino amanyiddwa nga Rodioni Milosinic yavudde n'akonfaminga olunaku lwaleero naga nti waliwo reporters bafunye nga ziraga nti n'amagye g'eggwanga erya Ukraine nga kwotadde abo abava ebweru ne mercenaries abalwanirako Ukraine nti benyigira mu bikolwa bino ebyekko eri abatuuze baakwata ne bawamba bukyamatako okuba ne balumba bayingira mu ggwanga erya Russia ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omunaana. Naga tulina nateekati obukakafu obulagira ddala nga kibaita sexual violence ebyakolebwa abasirikale bano ba mercenaries n'abasirikale abagwira abaleeta okuba ne bakola ki bayamba ku Ukraine. Era ne bagamba nti nno ebyaddala bakimanyi bulungi nnyo nti nno bino ne bakola babikola ku breaking abantu na kubabonyaabonya naddala bano abatuuze b'omu Cossack region. So naga nti obudde bonna bagenda kuba ati banoonya muno ekyokusalawo. Baga nti n'amagye gano aga Kiev oba ga Ukraine nga badde gawamba abantu ekintu ekitakkirizibwa. Era naga balina data alagira ddala nti n'amagye gano nga badde gagenda mu maaso okuba nti gawamba. Ekyokubiri ne ganyaga abantu. Ekyokusatu ne batwala mu kifo kye batamanyiiko. Naga nti nno kyeka nti temanyi gye batwala oba batwala mu matwale ga Ukraine gwe nange ndibaleka balinayo nekkomera munange amakomera ag'ekyama akati bwatyo batugambye. Era tubakomereko ekyo ne bagamba nti nno amagye ga Ukraine ebyaddala mbugakolanga munange bano abatujjuka ati abatalina mpisa n'akamu n'akeddagala mbu ate bakutemekomereko ekyo tebawadde na information bubaka eri famire zaabwe eri abo bakwatiddwa. Era naga nti nno Russia ekyagenda maaso okuba nti efulumya lisiti zino zonna ezaabo aba Ukraine bebatutte oba bebawambye. Naga nti nno tebalina kubanga ejjula naye obudde nakasa ejjula yakubanga evaayo nga data waabwe. Era balaze n'okulaga ebifaananyi ebimu nga munange bafoosinga abantu n'okulinnya zitwakisi ez'enjawulo n'atwala mu kifo munange kitamanyiddwako mu mbeera bwe zityo. Akati awo wetuli baga nti nno mwabo mulimu mercenaries abasajja abalwana olw'ensimbi abalwanya okusaidia Ukraine aweddala nga 4,000 abalabiddwako. Akati balasoka okuba balonyereza balabe muganange baga nti kasa ekyo mukikola kkiriza oba gaana muba mulinyidde amateeka agafuga ensi yonna muba muzize emisango gya naggomola mu lutalo okulepinga abakazi n'okukola ebikolwa eby'ensonyi ku bantu bonna bemaze okuba ndi muwamba mu mbeera bwetyo. Tugeze mu ggwanga limaddwanga eryaki erya Israeli. Ekiri mu Israeli nekyo munange okimanyi kikyaliyo kikyagenda mu maaso wakati wa Israeli n'Abapalestine betuyita munange bali aba Hamas. Akati bagenda nti n'abantu 10 Abapalestine baleka battiddwa. Operation imaze okuba nti ekolebwa ekimaze okuba kirambikibwa nti mu mambuka aga West Bank abantu 10 Abapalestine battiddwa. Kiga nti amagye ga Israeli gage gatandise ekibakola olulumba mu bitundu ebimanyiddwanga ebya Jenin ne Tulukam ekyekikezo olunaku olwaleero. Naga sofa baseeyo munange bamukwata mundu abatujju 5 balambirira nga bakozesa ebikompola ku ttaka wamu ne mu bbanga. Tebakomereko ekyo ne bagamba amagye genyi gagambye nti gaseeyo n'abalabana bakozesa munaye bakuba ebizigo okuva mu bwengula eyo. Operation gye bakoze ekyo ekimanyiddwanga ekya Al-Fala refugee camp okulya na Tubasi. Naga ati ate omulala yafudde wali mu Jenin baga ebitini mu bugwanjuba owa Jenin wali omulala eyafudde era naye omutujju. Akati nno awo tuli baga ebitini bino tebabirabangako West Bank abantu balabangako mune kulwanagana kuno bukyanga lumbo lwaliwo gye bayita uprising oba giyite nga Palestinian intifada yaliwo emyaka 20 emabega tekibanga okuba mune balumba abantu abatudde entende naye okuba nti ate munange babattamu abantu bwe bati. Akati wadde omunange obwegombutasooka okuba nibubeerawo nadda mu West Bank muno bukyanga Hamas baga nti erumba Israeli nga October 7
mu lutalo kati olugera mu maaso kwandi luwanagana. So bikumi na bikumi ya Palestine wetwogerera bazo kwandi battibwa amajigala gabaddonga aga Israeli ng'ebikweto bikyagenda mu maaso kwandi mune bakyabikolera ddala. Kakati nno abo nabona Abayisirayiri kigamba nti Abayisirayiri abali mu West Bank bali bagenda mu maaso nga banyaga ettaka lya Palestine era nga abamu bagamba nti nno balina ditwalira ddala balina okuba nti bagenda kugobawo Abapalestine emirembe n'emirembe. Okusaba kwa lipooti ezifulumiziddwa zannamawulire ziraga nti n'amagye ga Israeli ebyaddala gabadde active mu bifo bina oba mu bibuga bina that is Mambuka aga West Bank, mu Jenin, mu Tulkam, mu Tubas ne Nablus. So abobyobulamu mu Palestine bagamba nti nno olumba bakoze mu West Bank kunako olwokuna ku makya ne kunako olwo kibadde kibi nnyo kubanga waliwo n'emirambo emusanvu gye balese okukubo era gavumenti hospital eya Tubasi yagenda yagifunye emirambo egyo ate emirala gade kugwalira gavumenti emeddwanga eya Jenin emirambo ebiri mirambirira. Aba Red Cross ne Palestine bagambye nti nno abantu 9 bebakafa mu West Bank era kati omwero gwesegwa abantu 10 balambirira. Mu bana mulimu 3 abattiddwa ne drone wali mu Silaya village okulina Jenin ate n'abana abattiddwa mu drone strike yabadde mu refugee camp ali emeddwanga Erufala okulina Tubas. Akati munaye embeera bwetu wetambula embeera bwetu weri mu kitundu kino gwe munafa atuliza ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja. Tubuze ebibuuzo bimu ebise ebisinga obungi ennyo oyinza okugamba nti nno otunakoma oba terukome kuba ministry yegamba agambe nti nno yaba Palestine egamba nti amagye ga Israeli gagenze gasalako eddwaliro lya gavumenti erimeddwanga erya Jenin okuliraana nate eddwaliro eddala erimeddwanga Ibn Sina ate era n'okuliraana headquarters eza Red Cross wali mu Palestine. Bwe batuuse waawo waliwo ne society bayita Friends of Patients of Society. Nagamba nti nno ekisooka bawoninza abasirikale bano tebalumba malwaliro olw'ensonga nti abantu banya abalwadde abali ku byuma n'abali obubi bali malwaliro ogo naye bo ne batiisatiisa okuba ne balumba era ne batiisatiisa n'abasawo okuba nti balina kyebajja ne babagamba. So lwagaali ku moment kwa kaseera kano kennyini abamu ku abo abalwadde balasa n'okudduka mu malwaliro oluvannyuma lw'abasirikale bano aba Israeli okuba nti bagalumbye nga bagamba nti nno bacekinga ID zaabwe mu mbeera zonna bwe zityo mu mbeera eyadde etiisa ennyo. Naganoga nti nno n'emirimu gya ambulance okweta abalwadde gyatagaanyiziddwa olw'ensonga nti nno nezadde zitya obudde bayiza ogikuba munanga ekizuka era negiyimiriramu mu kaseera kennyini ako. Twebuuza ekibuuzo kyabwe kyebuuza nakati nti Kalumanywera avaawa wakati wa Israeli n'eggwanga erya Palestine. Okyali mu program Kalumanywera. Okay, butereevu kyali ffenna munafa tuwuliriza okyali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja program Kalumanywera omulangira Kalimageganga kyatuna nate Kalumanywera bwaviira ddala wakati w'eggwanga oba abantu amayiddwanga Abayudaaya ate mpozi n'Abafirisuuti bayite Palestine mu mbeera bwe zityo. Akati tulaba obwakabaka busaanawo baga okuba nti babuzzaawo ngabo oba Bayudaaya baga okuba nti bo bennyini basinza Katonda waabwe ombwati bali bakkiririzaamu naye ate muganda wange bakolya wansi w'abasajja bali Abaroma abe bazo kuba taking over obwakabaka waabwe nga babujje ku ba Greek oba bayite munange Abayonaani mu mbeera bwetyo. Akati nno naleka tumaze okuba ntulaba that is abali abakulembeze ejjukira nti Roma yali bazo okuba nti taking over kati nga buli kisa agenda maaso okuba nti afuga bateekawo nga kabaka okuba nti afuga Abayudaaya nga asinza mu Juda yalina okuba nga afuga on their behalf. Tobeera kabaka naye kyaddirira kuba nti batudde omusajja amayiddwanga Agrippa munnange bamussaako nga n'aba kabaka yennyini agenda okuba nti afuga Abayudaaya ng'afugire newaabwe naye ate muganda wange nga ebiragiro byonna biva eri Roma. Akati n'ebiseera ebyo twalaba nate omusajja Augustus amaze okuba nti yafa yali omukulembeze yalaba empera kabaka owa Roma bakabuka ba Roma. Kati of course twalaba yaliko mu biseera ebyo bamuyita Caligula ono obwakabaka bwe ng'agenda maaso okuba nti afuga eri obwa Roma yali amaanyi nnyo erina abasirikale erina abalwanyi jukira nti bakozesa nako okuba nti babaleetako eno mu Africa mu bwakabaka omayiddwanga obwa Misiri okuba nti Abayudaaya oba Abaju bayita Abagriiki babakozesaako ko nga bageza okuba nti balwana okufuna kibayita obwetwaze nga bageza okuba nti batwala obwakabaka okubujja kukwala basinzira amayiddwanga Abaperusi ne Ptolemy yennyini yabikozessaako. Akati bano balinga balwanira ssente ba missionaries Abaroma abo kubanga bali bamaanyi nnyo nga tibaliyo ne with the time bafuta okuba bafuna kibayita interest olw'emmere yavanga mu bitundu bino ng'erina okuba nti esavinga ewaabwe of course n'amaanyi oli kasabira nga munanga wambye kibayita ebbanga nga ddene nnyo oba ettaka nga ddene nnyo yalinga w'amaanyi nnyo kati kimu ku ekyo Roma kyeyakolanga. Akati
mu biseera Caligula ng'agenda maaso okuba nti afuga obwakabaka buno obwa Roma munnanga atuuliriza, waliwo kye bayita tension yeri amaanyi nnyo, obunkenke wetuddako eno wa mu Juda wamu mpozi mu Misiri, kubanga twalina Abayudaaya abaali bato mu kifo ekyo ekimanyiddwa ekya Yuda bwe basenga nga batudde bayita ttaka lyabwe era bayita bannansi. Naye ate waliwo n'Abayudaaya abalala abali mu diaspora abaali basenguka ne bakola ki ne baya exiled eyo mu mawanga ag'ebweru. Akati nno obunkeke bubeerawa wakati w'abantu bano basatu, Abayudaaya abali mu kifo ekyo mu Yuda, Abayudaaya abali mu diaspora, sako mpozi n'Abagriiki oba Abayonaani abali mu katundu ako kennyini ako. Kati Abayonaani nga bagamba wamu n'Abaju bano oba bayita Abayudaaya baali basetulize mu kifo kino okuva mu biseera biri, era nga ne mu Roman Empire ne mu Roma basengayoko wamu mpozi ne mu Juda, era biseera byo nga Roma okuba nga taking over ekitundu kino ng'ekifuga ng'ekiri wansi w'obwakabaka bwabwe nga batambula mu mirembe gyenyigirigiri no munaffe buli omu ateedde entende. Akati Abayudaaya sako n'Abayonaani abamu baali batudde oba baali babeera mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Egypt, obwakabaka obwa Egypt. Oluvannyuma lwaluli olwatalo olwaliwo olwabatuyita Abagriiki Abamasedoni oba Macedonia Greeks. Ojjukira abo nti nno lwetalo olwalwanira omusajja amanyiddwa nga Alexander the Great. Kali yaddira Abayudaaya abamu ne basigala mu Misiri, n'Abayonaani abamu ne basigala mu Misiri ne babeera eyo, era babeera nti basigalayo paka Roma yagenda maaso okuba nti eseerako ettunutunu eryo lyonna ne libeera ligenze wansi waalyo. Akati waliwo Abayonaani Abagriiki bano babeeranga mu kibuga kimanyiddwa nga Alexandria, ekibuga kyennyini ekyo. Bano abasinga obungi okuba baali baluddewo balanga okuba bafuna kibayita ettaka n'okuba bannansi citizen status, ng'ofuuka mu nnansi ennyini ajjudde ng'ofuuse omutuuze. Ate nga babeera mu kibuga kimanyiddwa nga Alexandria, kyokka mu kibuga kye kimu nga mulimu ate Abayudaaya. Kyokka Abayudaaya ate abali mu Alexandria abamu nga bali bava eri mu Juda, kuba Juda baga nti bali babeerayo balina ettaka balina ki, naye ate era mu Alexandria bo nga munne tebabakkiriza kubeera nti baki balina ettaka, era nga bayita just ba settlers abeesenza, era nti balina buyinza ku ttaka wadde tebalina right ya citizenship awo mu Alexandria. Okujjako ng'ojjeko inekayuka nti Abaroma kasaba wangula bagavana baga nti nogwo nsanyudde bulungi nnyo kandi nkwadde obwaki, nkwadde obutuuze, nkwadde obwami, ofuuse mutaka. Bwekyo bwe kyali muganda ng'atuliza. Akati Abagriiki bano bayite Abayonaani bano twogerako, abamu baatyanga nga bagamba nti nno singa oddiyo Omuyudaaya n'omukkiriza nti kati afuuse mutuuze ennyini oba citizen mu Alexandria, kiba kijja kuba kinyigirizawo bennyini eddembe lyabwe n'obwannannyini ku ttaka eryo wamu n'ekibuga ekimanyiddwa nga ekya Alexandria. Munnange akati mu biseera yali ng'afuga Caligula nga empera oba banafaana amanyiddwa nga aba Roma batekinze over Egypt. Bwe bamaala okuwamba Egypt, n'adya n'akyusa prefects abali bafuga mu bitundu ebyo n'abakyusa n'assaawo ababe, era yassaawo yakyusa gwe bayitanga Eurus Avilius Flaccus. Ono y'omu ku abo bennaggayeko n'abenyigira mu kwekalakaasa ng'asindiseyo Agrippa okujja mu Alexandria, abayitawo ne bakola ka statue nagenda bamuyeeya nga tebaagala kumanya kubanga bali balowooza nti noono azze Agrippa ayakwera Katonda w'Abayudaaya nti ayinza obudde buno okubawa ettaka mu Alexandria ne babeeramu, n'abeera nga munnanga ayisizaamu olugaayo bano abasajja abaaliwo ng'Abagriiki. Ani ekyaddiya muganda ng'atuliza kwe kuba nti Caligula of course omu kuliplacinga ba prefects ab'enjawulo abaali bamufugirako obwakabaka buno omanyiddwa nga oba Egypt, yali n'asindika Herode Agrippa n'amusindika yono yali gavana owekino ekimanyiddwa nga ekya Bataneya, ate nga yali mukwano gwe nfira buyago, n'amusinga bere nga amufugirako omunanga ekitundu ekyo. Kyeyakola ono Flaccus bagamba nti nno ebyaddala yali yavaayo kennyini okuba nti yakonsipenga n'okuba nti yagala okuba nti ajjawo maama wa Caligula, era nga yalina connection n'abo bennyini abaali bajeekera eggwanga obwakabaka omanyiddwa nga obwa Misiri biseera ebyo. So mu mwaka gwa 38 ono Caligula empera wa Roma bw'asindika Agrippa n'amusindika mu Alexandria, yamusindika tabagambye nti agenda mumusindika, yajja buzi yagwa bugwi era ajja kyekeko omusajja amanyiddwa nga Flaccus. Watuuka muganda ng'atuliriza ebyaddala bwegambye nti lwedde bano tebamwagalira ddala, naga nti azze kuba kabaka w'Abayudaaya, kiriza obaganagana bo obutuuze fayinza okuba munebe ekijja twana mayininga naye ffe bitugibweko. Era Flaccus yakola kyali kimu kyokka, kwe kuva n'alangirira nti Abayudaaya bonna abaali mu Alexandria
baali bagwira nga tebakiza okubeera nattaka nakubeera ku kintu kyonna kyonna. Era munange mu kukiyakola ekikulu ennyo kuba nti akirudde bagala kuba bamuntu akola kye bayita ettaka. Abayudaaya bano abamu n'abagoba bonna okuva mu districts 5 ezikola Alexandria okujja basiga mu district emu yokka ali nga no gye babeeranga eyo babeeranga mu mbeera munenga eringa ya bimbi nnyo nga tebeeyagala. Akati ekyaddirira muganda nga atuliriza basinza omusajja naye akoze eki ono gwe yasangayo frakasi kati yakyusiddwa olw'ensonga ebikola byalinga akola byalinga bibi nnyo nga bwekyo kubanga yali ayagala ekintu kimu nti Abayudaaya bonna abali mu Alexandria balina okubeera mu mbeera embi nga bali wansi banyigiriziddwa ng'era baga nti nno kkiriza obagaana babeeranga mu ghettos ez'ekibuga ekya Buyonaani oba ekya Greek. Can you imagine nti Abayonaani baga nti Abayudaaya bonna babeeranga mu kibuga Alexandria waite babeeranga mu city yonyini city center ng'olina kubeera eri mu ghettos yonna okubeera eyo kuba kino ekibuga kyali ky'Abayonaani. Ebyo byamunyiiza omusajja ono amayiddwa nga Flaccus olw'ensonga nti nno Caligula nga empera wa Roma asindise omusajja amayiddwa nga Herode Agrippa ajja abeere ng'akola ki ng'alambula abedda bamugaba ebituufu oba nedda. Munnange ebyaddirira kyali kimu kyokka omusajja ono kiga nti yavaayo nnyini naye okuba nti abuzaabuza abantu ab'enjawulo naye okuba nga yekka nnyini avuddeyo nako okuba nti awaayiriza n'abantu kubanga ono Agrippa agenda okuyitamu mu Alexandria oyo kyebamutuusaako ne kyeraba kyali kibi nnyo kuba era ekyaddirira kuwatenga munnange awaabirani Flaccus amuwaabirire Caligula kye yakola n'akwata naga ati oli responsible ku butabanko bonna obaddewo aga Flaccus obadde mu Egypt ne mu Alexandria. So ekyaddako munnaye kumuwaŋŋangusa n'agenda era kyaddako okuba nti baalagira ne bamuttira eyo gye munnange awaŋŋangukidde omusajja amayiddwa nga Flaccus eyali prefect wali mu kye bayita Alexandria ompozi ne mu Misiri. Akati mwaka gwa 39 tulaba Agrippa of course nga ze n'abeera nga yeke nnyini kiga nti yali akyakalamuko ne anko we obayitanga Herode oli Antipas eyo okuba naye yali amaze okuba nti awaŋŋangusibwa era gye yafiira eyo kubanga yavaayo n'agamba nti yali ataddewo kye bayita olulumba nga yakulumba munnange obwakabaka bwa Roma ng'ayambibwako Panthia. Era ekyaddirira omusajja ono yagiga nti kituufu naye nali sibaagalira ddala mu Abaroma. Caligula kye yakola naye namunene n'amu exilinga era ekyaddirira muganda nga atuuliriza kwe kudya Agrippa nawe amatwale gonna ono galinga atwala amayiddwa nga Antipas wamu ne muganda amayiddwa nga Filipo nabeera nga munene gali mu ttaano ze. Kati abatandika okuba nti beegugunga mu kye bayita ekibuga ekimayiddwa nga Alexandria waliwo awo mu mwaka gwa 4 AD wakati w'Abayudaaya wamu n'Abayonaani abaalingawo mu biseera ebyo. Era Abayudaaya baagaananga ebyadde kye basooka okugaana kyali kimu kyokka tugaanye ne Ssebugaana yenna Abayonaani okutussaako kye bayita ensinza yaabwe ey'okuba nti nno empera waabwe bamuteeko nga Katonda tujja kikkiriza ekyo era nagala tujja kukkiriza tulina Katonda waffe omu bw'ati tujja kusinza bakatonda baba Greek bemutusibako era batanga okuba nti bamussa mu kitiibwa n'akamu n'akeddagala. Era tuba tuli awo waliwo nate ekibuga ekimu mu Juda ekimayiddwa nga Jaminia. Kino abatuuze baayo Abagriiki bennyini Abayonaani bagenda mu maaso tebakomako ekyo ne bazimbawo n'ekyoto ne bazimbawo n'emmeeza entukuvu yaga nti yali mmeeza ntukuvu nti yakukola kiyakuweerangayo munnange kiweebwayo nakusaddaakirangako ekyewunyisa ebasaddaakirangako ate tebikkirizibwa na bano basajja bano Abayudaaya mu mbeera bw'ekyo. Era ekyaddirira Abayudaaya kwe kwekyanga balabaga battirako n'embizi muganda wange kye bakola badde beekyanga bajja ekikundi ekituuti ekyo ne bakissa wansi kyonna era mu kukissa wansi n'okolagana okutonotono kwatandikira waawo. Kati no in response amali gatuuka Caligula bwe gamutuukako n'alagira mangu nnyo ekituuti bamaze okuba ne bajjawo bazzeewo nate statue ekibumbe ekyennyinnyini ate ekibumbe ekyo n'agamba kumanya nti yali ajooga bakiteeke mu tempo oba mu yeekaalu yennyini ey'Abayudaaya eyali mu kibuga ekimanyiddwa nga Yerusaalemi. Okitegedde sonabeera nga efudde ebyobufuzi wabula ng'ate engedde nako ekyokuba nate eky'ebyenzikiriza ekikolwa eri Roma yo kiraba nti nno kyebyabufuzi nebyanzikiriza naye ate bano Abayudaaya bakirabanga munaye kuŋoola oba kuyisaamu ekitiibwa na lugaayo Mukama Katonda. Era kino munaye bagamba kakifuuwe tulina Katonda omu gwe tumanyi afaze tujja kulwana paka okufa naye tulidde kuteeka kibumbebumbe kyo mu yeekaalu entukuvu tugisinze nga tulisinza bakatonda mu abanje nnyo munnange. Era muganda nga atuliriza Caligula kye yakola okukiwulira ebyo ne bennanga ali mu Roma eri yalowooza nti nno ebyaddala abajju bano Abayudaaya bano baali batandise okuba ndi munnange bamuyisaamu kye bayita amaaso. Era kigambibwa
nti nno omwaka gwali gwana omwezi gwali gwa kutaano. Kakati Alexandria abayudaaya bano abeera mu Alexandria saka abagriika bali mu Alexandria eri Caligula ono kyeyakola kyali kimu kyokka, abamu n'abagoba ddala banasokuba nti beekalakaasa. Akati nga tugenda mu maaso, Caligula yalabanga omukisa guno kati oguliwo nti kasita obacunya bano abamu n'obawaŋŋangusa, abajja okusigala bajja kuba muno balirooyo gy'oli babe bakisa mu kibayita ekitiibwa ekyenjawulo. Era kyeyakola yagamba nti newa mulina okwemulugunya kwonna musindike olukiiko e Roma lujje mubuulire ebyo mwaba nti mwekalakaasa, naye nze gweteeka mulina okuba ndi mugoberera nga gavana wange oba kabaka wange mu mbeera bwetyo munanga atuliza. Akati nekiva yasiteko omusajja amayiddwa nga Agrippa okuba ekyo munanga akikwasaganya mpolampola abeere ng'afuga naye ng'afugira wansi wa Roma. Akati ekyasookera ddala population w'abantu abali abagriiki abali mu kitundu kino kyennyini ekibeera ekya Alexandria bali banasa okuba nti bo baga nti kale bakkiriziganyizza okubeera nga balirwoyo eri empero omupya Caligula, ne bakkiriza n'okukkiriza okukwata ekifaananyi kye bango bakisinza bulungi nga yasabanga. Naye abayudaaya bano bo banyiiga, era mu kusaanyaawo that is outa gye bali bamaze okuba bakola wali ku Jamiriya ate mune ekyalagira ddala nti no bagamba tujja kusinza bifaananyi era tujja kukkiriza nakubiteeka mu sinagogo mu kibayita sinagogo zaffe. Ne bano abasajja bano abayita abagriiki abayunaani abo bakkiriza mu baki mu Baroma nga basinza ebifaananyi, basinza n'omuntu. Omuroma ng'agamba nti oba tonsinza nja kukwata ate mbere nga tokola ki, tojja kubeera wansi wange, ojja kufa oba dduka ogende mu exile. Ye omugriiki agamba nti asina ttabu na kusinza bifaananyi kubanga nange obulede bwe bwange bwange nasinzanga bifaananyi ne bakatonda twalinanga bangi nnyo, kyenkana nga buli omu abeera Katonda. Akati nno kino kyategeeza nti nno Caligula olwo aba afunye kati omukwano mungi nnyo eri afunye abagriiki bano bafunye favors okuva eri Caligula nga empera wa Roma, wabula ate abayudaaya bo balasa okuba nti bakyayiwa ddala nga bw'okiwulira. Era muganda wange ekyaddirira mu biseera ebyo ennyini kyeyokuba nti nno omusajja ono Caligula bakola statue yabasinza amaanyi, ne bakola ekibumbe ne bakitwala mu yeekaalu abayudaaya bwennyini mwe basinziza, ne bakiraga nti nno nga yambadde nga Jupiter, katonda Jupiter gwe baganda asinga okuba nti alaba, bamutuuma kati noza planet nambirira. Akati naga nti nno empire yonna nga bulina okuba nti ebeere n'okukima nga ekitegeera nti balina okuba ne batandika okuba basinza katonda ono oba kabaka ono amayiddwa nga Caligula yali bannaffaana ba Roma. So nolwo ensonga ekyaddi ekyali kimu kyokka, abayudaaya bonna balanga okuba bagamba nti nno ffe tugenda kukola tutya, abataganga kusaba eri empero ono kizo bagana balinga kufa oba kudduka nova mu kitundu ekyo, naye n'okuba nti omuhonalinga tradition yalinga bweri bwetyo, naga nti tujja kusoboka okuba munanga abamu tuhonalinga omusajja ono. Oyakikola ng'ekyo kizo bagana walina okuba ng'odduka ng'ogenda. Kye bakola badya mu tempo nyine mu yeekaalu emu Yerusaalemi basamunenga ebifaananyi by'ono omusajja. Tulakomaawo Caligula munnaffe atuliza yalanga okuba ng'afuna ekibayita okweziganya obulungi ennyo n'omusajja amayiddwa nga Agrippa ono gwabadde ekibayita obuyinza obwakabaka waki w'abayudaaya bonna abali mu Juda. Era ekyaddirira abantu nyina kuba bekalakaasa nga bagamba tujja kwekalakaasa alisi ne kabaka omupya gumutaddeko kubanga ye kennyini asaavinga interest eza Caligula oba eza Roma. So mukyaddirira awo Caligula yennyini munnaffe atuliza kigambibwa nti nno banako omulabanga omusajja eri omuguwa eddalu byalinga akola ne waba bali mu discussion ng'oluusi akyusa n'ebirowoozo bye wabasuubiza kino oluusi ng'akola li kirala. Akati kiga nti nno n'olumu yageza okuba nti yetta ono yennyini ne munnange abaliwo okumpi bamutaasa nga kizibwe yamutaasa. Era ono kigambwa nti nno waliwo olunaku lumu lweyatumya n'okutumya batumya statue kati nga yagitumya omusajja ono gweyateeka amayiddwa nga Agrippa yatumya statue ya Caligula Zeus namugaa nno bagireete kuva mu Roma bajje bamusinza katonda ennyini era ekyembi ekyaliwo nti n'eryato babeera batisseeko statue bagireeta bagitambuza okuva e Roma ebeere nga munange etuuka eno that is mu Bayudaaya okuba nti munange ebeerayo. So bakoze order eyo kaleeto eri kyajja munange atamwe ne gasooka gatuuka nti nno Caligula yabaza okuba nti afa ng'eri terina kuba nga yituuka ekitundu ekimanyiddwa nga ekya Pelotonius. Kakati nno plans zonna ze yalina eza Caligula zino wezaakoma awo kubanga statue yamaze okuba nti aleeta bali bagakuba bagisiba ku bantu bano okulagira ddala nti kyali ki nti nno balina okuba ne basinza Caligula musinza katonda mu mbeera bwetyo. Era
kiga ntino omusajja n'okufa of course ye nga ye nokade kyali ng'ekikutuko naye byali planning byonna kubanga mwaka gwana AD ono Caligula gwe twogerako yennyini eri mu Roma baati bamumatira kwa musajja nga bagata afugisa obukambwe wali wamaanyi nnyo era seneti eno ey'Abaroma yali ya planning dda naga no omusajja ono ddala kikyabala era mu kubaga Martin agenda kuba atambulamu agende mu Alexandria yennyini kale basusayo statue ye wetuukayo deni bagiteekeyo naye okajje so era plannings nti agenda kujja mu Alexandria eno abeere nga afugira eyo obwakabaka bonna obwensi yonna nga divine monarch era nga iyo dene ekitiibwa ga nti nno ngenda kubeera nange omuroma ate nga ndi Falaawo okitegeera agenda kujja afugire mu Egypt bwakabaka obwo ekibuga Alexandria ate n'ekibuga ekimaddwa nga Judea nanga yabifuga omusajja amaddwa Caligula anzo kwati abategeeza agategeeza seneti eya Roma naye ngoma yitino munnange ng'ennaku za Julius Caesar wezaali luli okusooka ddala nga anate kwanziggwako kigamba nti noono naye yali nnyo nga baagala nnyo kibaga omuntu ali dictated omuntu ali gamba nga ayagala nnyo kibayita obukulembeze ng'ebwali ku saidi eno ey'obwa Falaawo era nga bwe mwayagala okuba nti at least afugirako kusemazinga Africa eno n'ebitundu ebiriraanyewaawo era ogikane Mark Antony oli Caligula gwe amukwaawo bwe yasikira abakadde eri naye yaddukako n'agenda neyewogamako mu ggwanga erimeddwa nga bwakabaka bwa Misiri Egypt ne Cleopatra yali mukazi we then ate era n'Augustus naye agamba nti naye yali agala nnyo era yatambulako naye najja kyebayita Imperial Province eno mu Misiri alabe nti naye munange afugireyokko akati ate nenga ovudde ku ekyo baga nti no awo nnyini waliwo avayo kibayita emmere grain emmere y'empeke eno eŋŋano ng'esobola okuba nti eva bulungi nnyo ng'egenda mu Italy era nga yefudde yeringa kibayitanga food supply oba grain supply yali esinga amaanyi Italy yayinga jja emmere kali nga oli munange yeetaagawo ddala kali nga obeera nga munange ng'ofugira maybe mu wakabaka bwa Misiri oba olina ekitundu eno niyo ogenda maaso okuba nti ofuga ensi eba ekuliriramu kubanga oba oli rest assured emmere weeri akati Egypt obwa Misiri wakabaka wa Misiri buno nga begambye n'obwali buli omunnange bwali bufugibwa na prefect gwe bateekako bennyini bano then ogenda eri waggulu nibo bafugibwa prefect butwogera kuba kikola ku Baroma bano akati nno ono bwafa muli bagategeera gedi no Baroma bano bakinojinga ngo basanga munye ekitiibwa kibayita ekisooka ddala baga nti obufumbo bwa Falaawo bakolanga nibo babwagala obufumbo obwo bwalimu obw'okwewasaŋŋana sister sookwagala brother ne muzaala abaana mb'omusego nekwanga tugenda bweru ogwoluli olulangira kakati nabamu tebakyagalanga ate mune tulina kyakkola ng'Abayudaaya olina kigenderako akati ekyo kyebayitanga allegations ezaalingawo oba n'ebyalingawo ebyo adolescent incest ebyo ebyokuba nti nno Caligula bagala okwagala muganda we kubayitanga Drusilla mwinako mu Luganda alaga nti nno kangene paseze eri mu Misiri gye bakiza ebintu ebyo nekiga nno kyazuulibwa Antonia bwakizuula Antonia eri mu Roma nti omusajja bakulembye kabaka waabwe ayakalaga kuwasa muganda we Drusilla n'abulyako seneti olukiiko luga tujja bikkiriza musajja gwe tuyita buseegubo wano era ekyagamba naye waliwo kibayita evidence erabika mukyaka kikyo kinyinyini kyekyavako omusajja nokuba nti munanga akola ki attibwa kubanga enfaaye ennaku zino zaali 24 omwezi gwali gwa January omwaka 41 AD olunaku lwenyini nga tanaba ng'agenda nkya mu Alexandria ng'ajja kusemazinga Africa mu bwakabaka wa Misiri olunaku olw'enkya naye leero Caligula ono gwe twogerako munnange n'atemulwa bw'atemulwa abasajja baliwo babiri kwaliko gwe bayitanga Cassius Akareya kwaliko ne Cornelius Sabinus bw'akigaa nti of course bo nga bo baali abamu kwabo ba inner circles abali abantu b'omunda ennyo ab'omusajja amayiddwa nga Caligula munafu atuliza kati Caligula oyo amaze okuba nti afudde ye ebyo emaze okuba ne bikoma bwe bikoma muganda nga atuliriza jjukira eri mu Roma omuntu waba afudde ng'obakaka olina okuba nti bubeera bassaako omulala gwe ofudde emirimu gyo giwedde aliwo kubanga gwe bateekako anaaba ye afuga ki akati Caligula bw'amala okuba nti afa muganda wange gwe bamusikiza bamuyitanga Claudius kati Claudius oyinza omuyita oyinza okugamba erinnya lye lyonna inefuulu Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus ayingirawo nabeera nga yafuga bwe tudde ate eno jjukira ennyini ono gwe twogerako
yamaze okuba nti ateeka wani alekawo Agrippa okubeera kabaka. Caligula ofudde katulese wani Agrippa yali mu mitambo, era Agrippa nagga tino obuyinza bw'enga bwe bwali yaganga naye okufuga naye nga ye akola ki afuga gamba ye kukutiza kubasajja bali munanga abaki Abaroma kwe bamutuma abantu bekalakasanga nenga sibi aliko muganda wange. Akati Claudius bwaga okuba nga asikidde kye bayita entebe eyeri mu Roma, ekyaddirira yajjukiranga ebirungi byonna ebyaweebwanga Abayudaaya abali mu Alexandria ababeeranga awo nga batambulira mu mateeka gennyini, balina amateeka agaabwe, balina ensinza yaabwe, era nga amateeka gennyini gali ekitabo kye bayita the TORAH, amateeka ga Musa bagoya bulungi nnyo nnyini ddala. Ekyaddirira muganda nga atuliza kwega nti noke n'ebyo ebirungi ebyali biweebwa Abayudaaya bano n'Abayudaaya bali mu diaspora balina okuba bonna tebaboolebwa. Ani abyogera? Claudius yabyogera bw'atyo. Kati Agrippa wamu ne muganda amayiddwanga Herode Akyalisisi kye baakola muganda nga atuliza kwe kwetera fiva zino okugeza okuba nti bagatta Abayudaaya ne empera yennyini oweri mu Roma. Era okuddayo bakola bwennyini abamu baga ntino balanga okuba nti munange babuulira Abayudaaya bano takoga ntino kabaka ompeereza okuba munenge atukola ki anaasa okuba nti atufaako ne empera omupya amayiddwanga Claudius. Era kye baakola kwega ntino empisa n'enneeyisa n'obulombolombo mu Bayudaaya baga bugende mu maaso ate mu respecting ettola nga mubadde mugirespecting nga bwenna mwe Abayudaaya bali wano n'Abayudaaya bali ebweru temubayingirira. Olwani awadde ekitiibwa kino awadde obuyinza buno bwe tuyita that is omusajja ono amayiddwanga Claudius eyasikira Caligula munange atuwuliriza. Akati nno nga tuvuddeko katono nnyo Agrippa yagenda maaso okuba nti akyafuga ekintu akikutte mpola mpola. Akati nga Caligula amaze okuba nti ye munange atemuddwa takyaliwo is no more. Ekyaddirira muganda nga atuwuliriza ono Agrippa afuuka nate gwe bawa kye baawalula n'okuba nti afuukira ddala omusajja w'amaanyi ennyo nnyini ddala. Kyakola kyali ki munange? Waliwo ekibuga ekimayiddwanga ekya Phoenix. Ekibuga ekyo kigenda ntino baba kyali awo abatuuze b'omu kibuga ekyo ne baleeta statue ekibumbe ekya Claudius empera bwa Roma ne bakiteeka mu maaso mu yeekaalu esinga obunene mu kibuga kyennyini ekyo. Ne bagamba nti noyo yenna eyanyigiriza yetagala nkola ya Caligula akuteeka statue mu yeekaalu eri mu Yerusaalemi kali ke kaseera kano abeere nga avaayo ate abeere nga naye abalaga ntabikkiriza bino. Muganda wange kusomooza kwa njawulo kuno. Akati munnange kyali kiraga ki kino nti omusajja abaddewo already yayaga bwa mabuteekawo kye bata statue bagisinzenga afudde ayagala n'amuzadde embigere nega mwakuteekawo statue endala ebirenga nayo munnange alwamusinza mu kibuga ekimayiddwanga ekya Phoenix. Munnange Agrippa kyakola n'ayingirawo mu nsonga zino mangu nnyo nnyini ddala n'abuuza nti nno ani bamulage ebbaluwa evudde ewa Claudius eragira okusawo statue eriwa okujjawo okujoga obujozi munanga Abayudaaya. Era muganda kye yakola najja nayimirirawo nga gavana w'Abayudaaya. Akani wakwadde nga ekintu kyo kyali made kiri okatide mu ttwale lye lyatwalanga naye nayimirirawo naga ati bano tulina okuba nga tukola ki, tulina okuba nga tulina ebintu eby'ensonga. Ani no abaliwo awo mu biseera ebyo Abaroma kwe kudduka e Syria ne bayigamba nti nno ajje mangu alabe ki ekigenda mu maaso. Akati mu kugenda e Syria ne bafuna kye bayita ekiwandiiko ekibagamba nti nno bajjawo statue paka ng'ekiwandiiko kimaze okuba nti ekiva e Roma ekiragira nti nno Claudius yalagidde okusawo statue eyiye bayisinzenga mu kibuga eky'emiddwanga ekya Phoenix. Naye muganda nga atuwuliriza kiga nti nno mu biseera ebyo Abayudaaya bennyini batandika okuba nti mune bafuna kibayita okunyigirizibwa naddala mu kusinza kwabwe. Nagaa nno teri muntu ajja kusinza mu lwatu, teri muntu ajja kusinzanga nga alaga nkubanga bino byamaze okuba nti biraga nti kasita abagoberezi babe bangi nolako basinza obudde bonna bayinza okuba nti beekyawa bennyini ne batandika okuba nti munange ensi bagimenyamenya n'okuba nti bagga okuba nti bateekawo kye bayita za revolution. Era ekyaddirira omugendo gwabo nabona abali bagoberera Yesu batandika okuba nti baboolebwa n'abagoberera Claudius naddala abali mu kitundu ekimayiddwanga Alexandria. Baga nti mulina kubeera wano kyekifo kyaffe temulina kuba nti mukibeeramu. Abagamba nti kyaffe nabo bajja mbuzi ng'abaki ng'Abaroma
wabaga abayudaaya tebana kubeera baddeyo mu Alexandria baddeyo maybe eri mu Judea gye babeera oba mu Yuda. Akati kyeyaddirira olwokubanga Agrippa ono kabaka Herode Agrippa yali muganzi eri ewa Claudius kyali kitya munaffe atuliza. Akati no Claudius azuka n'alowoozamu n'agamba nti nno yakiraba nga kijja kuba kikulu nnyo okuddira ono Agrippa omusika obwakabaka buli omuyiddwa nga obwa Herode kuba yali musika ne banaffe wali aba Hasmonean abaga nti no Bayudaaya mbeera bwekyo nti balina akakwata ako nti nno kino kijja muyamba okuba nti atereeza enkwatagana n'enkolagana wakati w'Abayudaaya mpozi ne Roma nti wabeera nga yagyali eyo bagambasa okuba nti afuga kijja bayamba okuba nti bafuna omusolo gwabwe nga yafuga nga gweza e Roma eri nga gukulaakulanya obwakabaka bwabwe. Akati nekyaddirira aye nti nno nga factor eya stability ensi okuba nga etereera n'obwakabaka bwali butambula mu maaso okuba nti bafuga bulungi nnyo. Kati nno Agrippa kyeyakola nga kabaka Herode Agrippa yennyini atanga okuba nga asikira emu ku ebyo ebyere bajjajjaawe okwagala kwe yateekangawo kwonna n'okuba nti nomunanga ategerekeka okusukka amawanga oba okusukka ensala ez'enjawulo. Naye nga munda muli kiga nti no yali agezaako kintu kimu kyokka agezaako okuba nti amatiza Abayudaaya n'abo abataali abaayira Abayudaaya naye nga bava dda ku nkola y'Abayudaaya bagenda ku nkola y'abannamawanga. Era kyeyakola kyali kimu kyokka kyakulaba nti nno ayawulamu bonna nga basanyusa sali ne sayidi anaasanyusa atya yalina okuba nga ayawulamu ekibuga kye basinzangamu ekimanyiddwa nga Yerusaalemi ate n'ekibuga ekibaga nno kyalinga politiko eky'e Roma. Era kyeyakola kyali kimu kyokka yalanga okuba nga akola projects ez'enjawulo ezinamu nti okuba nti munanga ayagalwa Abayudaaya n'abatali Bayudaaya oba n'Abayudaaya baali baagwa oluga nno baagwa nga bava ku Katonda gwe bagaa nti no bali basinza Katonda omwo nga bagendera ku nkola ziri ez'Ekiyudaaya ez'Ekiyonaani n'ez'Ekiroma. Akati ekyaddira kyali kimu kyokka nga alaasa okuba nga akola projects ezo yalanga okuba nga afandinga nga ateeka ssente okulaba nti nno munnange mu nnyumba oba muyite nga treasury eggwanika terikalira naddala erya tempo yennyini eyo era nga ateekamu ssente okuba nti munnange erongoosebwa yonna yeekaalu ebeere nga erongoosebwa bulungi nnyo. Era kino munnaffe kyamuwa yennyini kibuyise nga akakisa wampozi n'enkizo eri abantu bano Abayudaaya baga nti n'omusajja ono kirabika nti obudde bwonna okumanya twagadde bw'ati ayinza n'okuzzaawo nate atazi obwakabaka bwaffe obwakabaka buno obw'Ekiyudaaya niwenso tugenda tumukkirizamu mpola yatandika munange okuba nti ateekawo kye bayita enkola ye ey'okuba nti munange ebweru ewa Juda yalasa okuba nti munange ayagalwa naga nti yalina okuba nti ateekawo enkola bamwagale ngaani nga Herode the Great yali jjajjaawe. Era kyeyakola kino n'ateeka ssente mu kuba nti bazimba badde okuba nti bazimba theatre wazanyibwa emizannyo amphitheatre newe banaabira era n'awa ne kyebayita eddembe eri abantu bonna nga kyawadde kiri kimu kyokka nti Abaroma basanyuke abatali Baroma basanyuke wamu mpozi n'Abayudaaya nabo basanyuke nga teyabidde kintu kimu nti no bibuga biri ebya Phoenicia wamu ne Syria naye byonna byali biri mu Baroma nga bagwa mudda Abagriiki naye Abagriiki babiramu kati ng'abantu ba bulijjo. Era tiyakoma ne ku ekyo n'alagira n'okulagira nti nno abantu bonna bakkirizibwa okuba nti benyigira mu mizannyo ne shows ez'enjawulo nga gladiators bajja eri mu Roma okuba nti emizannyo gye bateekanga mu kisaawe baleka azimba ebisaawe abitaddewo then balina okuba nti bafuna kibayita emizannyo egyo bagizanyanga eri mu Roma ne mu Yonaani. Era kye bakolanga kyali kimu kyokka nti abo baali criminals abali bakwatibwanga Abayudaaya babaleetanga munenge bazanya emizannyo gino jjukira emizannyo giriwamu okuddukira ku mbalaasi ng'okuta ekiso bw'ofumita oba effumu afa yaafa only the strong survive egamba awonawo yafuluma ekisaawe. Kali baddiranga bano abaali bazza emisango Abayudaaya be bazanyisanga emisango egyo wabula ekyemusanga ali n'Abayudaaya abamu babeerawo ne balaba nga yibanyumira bagamba nti nno nabo balanga kati munanga bali kitundutundu ku ekyo that is obwakabaka buno oba obaoliawo obukulembeze obwagenda mu maaso. Then ugenda ate ku level ey'enzikiriza Agrippa nga maze okuba nti bulungi nnyo munange yeetereeza yatandika okuba nga kennyini yatandika okuwagala ebintu ebyenjawulo. Era emu ku ebyo yayogeranga yagambanga nno kyalina okuba kimala kabaka balina omulabanga Katonda, kabaka alina okuba nga asuusuutibwa, kabaka alina okuba nti akulira ddala, kabaka alina okuba nga mazima genyini amanyiddwa era nga oba oliawo yayinza okuba nga alinga ne priest yennyini oba nga akulemberamu abapristi abaali nga mu yeekaalu wali mu kibuga Yerusaalemi. Era wano yavaayo n'agamba nti no nga jjajjaawe Herode bwe yali eyokuba neyatwalenga ekitundu nga kimu kyakusatu ku yeekaalu yonna, era naganuga ne maama we jjajjaawe mukazi
bayitanga Mariyaani ate nga naye yalina omusaayi guli ogw'ekiyudaaya. Kitegeeza naye balina okuba nga bakola ki? Basa omuwa ekitiibwa ekyo ekya high priest okuba nti akulira yeekaalu osayiri y'eddiini ey'Abayudaaya. Agrippa famire gye yavaamu bagayala eva mu bafamire y'abaki? Y'abaana bakulembeze bennyini ab'enzikiriza. Ate nga Kerode simu yalinga ava. Abaana olw'ensonga eyo n'afuukira ddala kabaka asoose okuba nti alimu emisayi ebiri, ava mu Bakerode ate ava mu Bayudaaya, okuba nti ye kennyini yeenyigire mu kibayita okuteekawo office wali ku yeekaalu egy'okuba nti munnange genda mu maaso, era n'agoba kibayita bukyanga bagoba kibayita Antigonus owookubiri eri Matatayasi yavaayo n'agamba nti nalina okuba nga akola ki? Nga alwanirira okuzzaawo enkola n'ensinza ey'Abayudaaya nga bwe yali luli emabegako luli okwegunga kuli okwasookera ddala. Akati muganda ng'atuuliriza nga tugenda mu maaso, omusajja nga amaze okuba nti yeeseetinga bulungi nnyo gwe twogerako n'amanyiddwa nga Kerode Agrippa atuula alagira n'agamba nti nno mu yeekaalu eno gyemala kuba ndibaddamu ne bazimba gyebeeta second temple, ekisayi kye kinga okuba nti nnyingiramu nina okuba nga nkingiramu. Era atuula yagamba nti mandeetere entebe ne bagireeta muganda wange ku lunaku olwasookera ddala ng'ayatera okuba ng'amalako kibayita omwaka ogw'omusanvu, ne bamuteekerateekerawo entebe empanvu ey'embaawo olungi nnyo mu maaso ga kooti ng'alina okuba nti awulira emisango, ate ng'era kooti yali ya yeekaalu. Era kabaka n'atuula bulungi nnyo. Wama okuba ng'atuula, abantu bonna bali mu yeekaalu muganda wange atuuliriza nga balina okuba nti bavunnamira kabaka. Nejjukira ali mu yeekaalu y'Abayudaaya, era abo bennyini bakola mu yeekaalu kye bakola tebafaayo ng'Abayudaaya. Mumanyi ekyokukola, bakwata ekitabo eky'amateeka, ebitabo biri ebitaano ebibayiddwa nga the TORAH scroll nga bwe yali, ebitabo nga ebyawandiikibwa nabeeta bulungi nnyo, nabikwasa akulira yeekaalu. Babimukwasa naye nabikwata nabiwa amyuka omukulembeze w'enzikiriza mu yeekaalu. Babimukwasa naye nakikwata bunyina kiwa omukulembeze w'enzikiriza mu yeekaalu. Then omukulembeze w'enzikiriza mu yeekaalu nakikwata yennyini nakiwa kabaka. Amuwadde ki? Enzikiriza bannaffe bano ebitabo biri ebya Musa, Amateeka banokuba ne batambulirako. Amuwadde baaba ekitabo ky'amateeka Musa ge yawandiika. Kabaka n'ayimirira n'agafuna ng'akamwenyumwenyu kamuli ku matama agankiwedde, bano balina ngenda bafuga paka kuwulira bubi. Munnaye kabaka wasituka n'afuna amateeka ge baamuwa bulungi nnyo ng'akamwenyumwenyu akalina, n'atuula ananga okuba ng'asoma. N'agamba naye sijja kusoma nga ntudde kanyimirire kuba mwina okunvuunamira nga nnyimiridde. Kabaka ono gwe twogerako amanyiddwa nga Kerode Agrippa n'ayimirira olwama okufuna amateeka bulungi nnyo naye okuba nti asoma. Akati abantu bonna bamulaba ng'asikutta amateeka ne bakuba emizira yoyoyoyoyoyo. Kabaka nagaa ti no nga banjagadde nnyo kitabanga nawo Abayudaaya. Munnange kabaka atandika okusoma. Asoma ki? Ekyamateeka kibamuwadde. Amateeka gawandiikibwa Musa, TORAH scroll azisoma, galimu amateeka gennyini gali ge twogerako. Basobola mwalimu ekyamateeka 17 15 abeerenga asooka asome akiwulire. Muganda wange yatandika okusoma nga bw'ayimiridde, eddoboozi ery'omwanguka n'agamba nti nno bw'ati, agamba bw'ati, tolemanga kussaawo oyo okuba kabaka okukufuga. Mukama Katonda wo gwali eroboza omu ku baganda bo gw'olisaawo okuba kabaka okukufuga. Si kirungi gwe okussaawo munnamawanga okufuga atali muganda wo. Muganda wange, omusajja ayimiridde mu maaso ali mu kuba nti asoma. Wulira, azenga munnamawanga ne kati yafukula yakulembera n'Abayudaaya. Bamuwadde ekyokusoma kubanga ali mu yeekaalu makkati. Munnange byadda nga kabaka amaziga galanga okuba nti gatambula gakulukuta, naye abaali bamwetooloddeawo bonna Abayudaaya ne bagamba nti nno Agrippa kabaka oli muganda waffe, oli muganda waffe. Agamba nti okay, mali muganda mmwe, genda mu maaso bere ng'osoma, someera ekyamateeka essuula emu. Muganda waffe omusajja okuba nga asoma kennyini
nenga Asoma anyeze n'okunyezira. Yagambye ebigambo Musa bye yabuulira Isirayiri yenna emitala wa Yordani mu ddungu. Mu Alaba awolekera Suufu wakati wa Perani ne Toferi ne Labani ne Kazirosi ne Dizakabu. Lwe lugendo olw'ennaku 11 okuva e Kolebu okuyita wali olusozi Seyiri okutuuka e Kadusabeni. Awo lwatuuka mu mwaka ogw'amakumi 40 mu mwezi ogw'e11 ku lunaku olw'omwezi olubereberye Musa n'ayogera n'abaana ba Isirayiri nga byonna bwe byali Mukama bye yamulagira okubabuulira. Bwe yamala okutta Sikooni kabaka w'Abamoli eyatuulanga mu Kebusoni ne Ogi kabaka wa Besani eyatuulanga mu Astorasi ne Edeyi emitala wa Yordani mu nsi ya Mowabu, Musa gye yatanuya munange okulangira amateeka gano. N'ayogera eri Mukama Katonda waffe, n'ayogera naffe ku Kolebu, n'ayogera nti nno mwaludde okutuula ku lusozi luno. Bamugamba asome, yongereyo asome. Ebyamateeka bali bamuwadde okuba nti asoma. Kabaka gwe twogerako amayiddwa nga Kerode, adaliza Agrippa, atudde munange ekintu akina. Ali mu yeekaalu asoma. Wulira, wanga ndino wulira gwe Isirayiri, Mukama Katonda waffe ye Mukama Katonda waffe ye Mukama omu. Era onooyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'emmeeme yonna, n'amaanyi go gonna. Era ebigambo bino byenkulagira leero binaabanga ku mutima gwo. Era onoonyiikiranga okubigiriza abaana bo. Era onoobyogeranga bw'onootuulanga mu nnyumba yo. Era bw'onootambuliranga mu kkubo. Era bw'onoogalamiranga. Era bw'onoogolokokanga. Nebyo byayogera muganda nga atuliza binga tebisima kabaka yennyini ataalimu kubanga abisoma. Era onoobisibangako okuba akabonero ku mukono gwo. Era binaabanga ekyokukyenyi wakati w'amaaso go. Muganda wange nagano genda mu maaso kabaka soma, tuwulira abaana bakuba emizira eri. N'asoma neyongerayo Bukyamateeka wali 11:13 naga nti nawo olwatuukanga bwe munaanyiikiranga okuwulira ebigambo byange bye mbalagira leero, okuwagala Mukama Katonda wammwe n'okuweerezanga n'omutima gwe gwonna n'emmeeme yammwe yonna, n'atonyesanga enkuba y'ensi yammwe mu ntuuko zaayo, enkuba eya ddumbi n'eya ttoggo, okungulenga eŋŋano eyo ennyini wamu n'envinnyo yo wamu n'amafuta go. Era nawanga omuddo n'ennimiro zo olw'ebisibo byo, era onoolyanga n'okkuta. Mwekuumenga omutima gwammwe guleme okulimbibwa ne mu kyama, ne muweereza bakatonda abalala, ne mubasinza. Obusungu bwa Mukama ne bubabuukirangako, naggalawo eggulu, enkuba obutatonyanga, ensi obutalabanga bibala byayo, ne muzikirira mangu okuva ku nsi ennungi Mukama Katonda jammwe gy'abawa. Kale mutereke ebigambo byange ebyo mu mitima gyammwe ne mu mmeeme yammwe, era munaabisibangako okuba munange akabonero mu mikono gyammwe. Era binaabanga ebyo binaaba ku kyenyi wakati w'amaaso gammwe. Munnange yali mukuba nti yabyogera ebigambo bino. Bamugamba kabaka yasoma ebigambo bino abisoma biri mu kuluma ye, kubanga ajjukira ye kennyini yalina bakatonda bangi nnyo basinza, n'enyiyaga kuba bamusinza, akuba nti yeeyita Katonda yennyini. Atudde ku ntebe aga nti abeera mulina okuba nti munsinza. Banga tewali tabbu Mukama waffe, naye genda mu maaso bere ng'osoma ekitabo ekyo. Musa kyatwekera ng'amateeka getuga tutambulirako nga kabaka munange mu Yudaaya. Basooka muga nti oli muganda waffe. Oli muganda waffe balasobole bamuwakala ekisebo ky'okuba nti asoma. Soma, ali mu kusoma kimulaga nti n'ebya ddala talina kuba Katonda, alina kubeera omu yekka. Ye talina kuba Katonda. Kyova nti amaziga gamuyitamu nga kabaka, ali mu kuba nti asoma. Ali mu yeekaalu atudde, Abayudaaya bamwetoolodde. Obudde bwassalako muganda nga tuliza kyekyaddirira. Tukyali mu kalumanywera waava wakati wa Isirayiri ne banafu ba Palestine. Nga bujja munange akalema ge gange. Mbaye bulungi, mweraba.